Infomedia yafetu kusensonga akuwasinza okugula akaweke kitegeera kati gwe akaweke tewakamira gwolowooza kati ngaza zino oli lubuto nzisiire de wabula kuwa saawa zino. Hello wanje Ante kati nakugambye nti nafunye olubuto bangobye wakasiina wakudda. Wabula byagala si bituufu sigendangako wakaawe simanyi ne bwe bafaanana. kati olubuto nalukufunisizaawa Wantwala mu lodge lwaki weewunza? Ono yakujjako virginity. Amazima seebakangako na musajja mulala okujjako ye. Tetwagala otulimbe. Sirimba njogera mazima. oyo mwala akulimba omukazi kastamala osula nti omuzannyo gukyusizza ye gwalaba asobola okubaamuko noba asobola okukola bwati oba asobola ofaayo ko gwalemezaamu kati tugenda kukola bwe tuti kati ninyo mu kubeera nga wamulya wayambala gundi president yaliwo naye twakozesa gundi with the domicile kyali namugambira nawo ne mugamba buuza ku basajja baabalala Ngwegayiridde mugwano ntaasa okubira kokko ne ku basajja baabalala mubadde namu. Era Salongo mata ngenda mmuta kyonna ekinamutuukako Mukama yamanyi nze kati ekisa nkijjeewo. wanje Nti nze nkyakwagala simanyi oba gonjagala. ngenda kuddamu kuba essimu ngenda kuddamu kuba essimu Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Lugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mukusinza nga bwe tukowola omwoyo awerekeddwa kabasinza okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinza abalala nkomuleto okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist bako Kibati Tours and Travel destined for greatness katino nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habad. Tusasulire ku mulyango. No, njaba nazo wali ku mulyango ajja gwe abulawo bafunye. Ate mama Fina yali agambye tuteerako simu. Naye gwe n'oleetaaga amagezi go. Temwalize bannayuganda bamanyi. Naye nga ono munajja. Twagala okujja. Mujje. Tiketi weziri ziwali nze bayisa musanvu nja kuba Lugogo. Ali Lugogo. Hockey Grounds Lugogo. Yeah. Tamanyi kuserena. Hockey Grounds. Ku live tewaliko. Naliko naye saliko nyonyo. Namulabako bakusanyuka oyo mwami ng'agamba bakuserena wano. Oba siyo. Hockey Grounds. Anyway. Kwasi Bifa Media tuguse ensonga nkubuuzaako gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Tukwaniriza ate mu programu eno lwaki njikoze nina ensonga zange lwaki tukoze programu eno omukyalo ono babirye treasure gyebavuddeko kunamuleetako kukwana eno nga namu obuzibu yatimpula muganda bannange timpula muganda we timpula yagaana okukola mwana ono nga alina obulumi ku mutima nga muganda wange mwagala abeere wabuvunanyizibwa njagala abeere nga yiga emirimu buli kimu naye nga
abantu bali baganye mu kumutegeera kyo mukisa mulungi utamuchaza ku SB4 abantu bamutegeera era abantu bangi abavaayo okubeera nga batunula mu nsonga ze nga bagamba mu kyakola kituufu oyambanga nze mukulu wo nze nkulabirira buli kimu ntobye naawe lwaki nkugamba okola emirimu ate n'ogaana so waliwo ebyabwe bitatambula bulungi yabateeseganya nga abooluganda ennaku zino zonna babadde bakola naye ate waliwo obuzibu obwatuuseewo nobwalabanga obuzibu obw'amaanyi nagamba SB4 mpa ku magezi kanzije tudde otutuuze abantu bampe ku magezi naye nina ekintu ekinuma kunze nga muganda wange muganda we bamuyita Martha mutowe ali myaka kati nga 17 aweze 18 jiweze 18 kati akoze okay so zesokaze tuzo okutulamu tuzirumerumemuko tulabe ate bano ngabulugana badabanga bakikola batya obo nga mukulu we agenda kubeera nga akikola atya nze muzukulu wa Kabajja bannaffe aba Rem5 batutema ka sente bagamba gwe wenanga oli mutala wa mawanga kabala ladde okusindika ka sente wa Uganda kozesa Rem5 downloading ka app kako okozesa promo code ya SB4 uje kubeera nga ofuna ko percentage ku sente zo sindika Rem5 yesigika atenga nkola ya manyi nnyo ddala bannaffe aba Zulu Tours and Travel bali awo Kyengera ku kizimbe kya Kyengera Mall nabo tutambula nabo abagamba tugwe wenna anonya passport anonya ndaga muntu agoba ku visa ayagala kukola paperwork bano simanyanga ayinayo appointment na yeruddeyo ku embassy bakoyambako ku nsonga ezo balina airport pickups n'emmotoka ez'okuvuga oyinza okuba nga ovuddeyo mu nsi z'ebweru ononya motoka yakuvuga muka opaka oluddayo bazipangisa babayise ba Zulu Tours and Travel basange bawo Kyengera ku kizimbe kya Kyengera Mall level esooka shop number 20 tuli ne Treasure oli otya ndi bulungi sala omwana omuwala ow'Ekyengera eyo ne mujiri gitya gigenda bulungi ogaddewo zewe ntyo balamusizza abalaba SB4 Media tata wange kasooke nkabaza okunyirira obale kunyirira nti byenkolamu ntunda ebizigo bikola omubiri bisala omubiri lwaki mbasiba example n'olubuto lugezi obali lubuto nedda sebo lubuto nakamalo asina lubuto lugezi nebina libalageeko so shala bali eyo nga mwagala labika obulungi okukola omubiri jangu nkwe products nkwano ano kamada wakwetegereza anyway obulamu buli butya bulamu bulungi bweyagala tebubadde bubi naye ensonga za sister wange neera yabikoze sisitawo twasomba okubeera wano eno nga mutuuse ku nzikiriziganya yakwetondera nagaba abansonyiwa nja kukola awamukyusakyusamuko wali mugamba kulanga misimanga eddagala erigira zimanyanga gundi naga erigezzawo waya ne manpower naga nti sijja sobola kuba nkyali mwana muto era abantu abakuba amagezi baali bangi nnyo ennaku zimbadde mbala ku TikTok live nga mukola nga mutambudde ddala bulungi nade ndi awo nkubira kasimu nga bitabuse otuvide ku ntono kati we twava wano ne sister wange twayogera emugamba kati tugenda kukola tutya nangamba kansigale mu bizigo nga bwe yagamba nze nja kukola nga kino bwekiti ne bwekiti gwe kola kiri eri ngamba tajja sobola langa pozzi abeere nga abeerawo mpolampola anapikinga nga interest ajalanga nga watabe na mundu asobola kwogera nga tabikola kuba aliwo products enyangu zasobola langa ne waba takozesezza bigambo byaffe bakule kati netutambula mpolampola bwe tutyo naye nga bw'omanyi nti nze mbeera bize bingi bye tukola tuyina neno gundi tuyina wanene we tupulingira abakyala
abatakyalira nsiko kati oluusi ogenda n'okufuna abakyala nga 2-3 nga tosobola kwatendinga ku bizigo biki ate jjukira ye okubiranga tasobola bitabula oli asobola okujja nga ayagala mutabulira neŋŋamba kamutwale wali eri we nasomera ebizigo bitabula agira yeyongerako kumanya sabuni bizigo bye bwe bityo nemuweereza mu tawuni ze nesigala ano nga ntetenkanywa bwe bityo mpolampola nze nganze kati eyo muna yali akamalayo omwezi gumu omukazi n'atandika okomplaininga onamusomesa kuba nange gye nayigira ebya skin care natandika okomplaininga sister wo lwaki buli naku tomusindika waliwo ennaku z'atajja naye nga amazima buli lunaku avaawo ewaka waliwo distance ki mu tawuni nga ava ekyenganagana mu tawuni neŋŋamba takyajja kati kola yakomawo kuba nze nakomangawo ssaawa 2 ez'ekiro ewaka ye yali ng'atuuse kuba yavangayo ssaawa 12. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Oh my! Angende wano ku company wabasoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente. Jibere kwesaba. Kali nyawo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Wawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Nemubuuza ennaku endala z'otagenda ku mulimu oba olazeewa nasooka nagamba buli lunaku ngenda biki ebirala nga taddamu omanyi asirika nnyo n'asirika mubuuza tayogera mugamba mukazi ojja kunyinyonnyola namulemerako nnyo nagamba yafuna boyfriend Katonda wange tabanga buli utwali wano bwetwakukyaza waliwo yali ayagala omumwasi omujjukira nabeerawo mumumwasi omujjukira yali oli mwayagala muwasi yali asaaga oyo yali siriyasi ate nno si yoyo alabika yajja leeti ndowooza yamala n'ayogera naye ndowooza ng'afunye ono nagamba yafunye boyfriend nemugamba boyfriend it's okay kuba agenda weza 19 years kati nga ndaba obeera ne boyfriend sinza mukuumanga mwana muto tasoma yali mu ssomero nemugamba naye bwe mba kusindise nga wali eri okusoma bineeno biyamba gwe ne maaso eyo nti ne bw'oba osazeewo okwekolera ebibyo knowledge oba ogiri naye so mbadde nsaba ofeeyo ne bineeno by'oli mu kusoma nti ne bw'oba ovuddeyo ku ssaawa 12 ze bakuta osobola ogenda n'olaba boyfriend wo siyina buzibu kazitazisuka essaawa 3 osobola osulayo bwentyo nga bwe mugamba naye nemugamba bwe muba musazeewo kyemmanyi mwegatta dda oba temunaba naye muba musazeewo at least bw'aba akwebaseeko ayambale oba omire akaweke waba akulidde heedi nagamba nze mmanyi ekyokukola siyinza kukola nsobi sister konze kaale
ne tubeerawo mu bulamu nga tutambula nze nga sikyafaayo nti takomyewo kuba esaamusangangawo ne mukubira essimu naŋŋamba ali seefu nga tubeerawo nange mba ndi awo ng'omwana atandika olwala mpola ng'alwaliriza n'eri takyagenda nga tasobola bw'aba agenze yeebaka bwebase kati we nalabanga n'eri bakomplaini nga tagenda nga ŋŋamba alwala nnyo mugamba at least sigala wano osooke wejjanjabe kuba nze nali mmanyi musujja soka obeere ku treatment naye we nabeeranga bize waliwo olunaku lwe nafuna abaana bano abali mu 10+ awo nga bazadde baabwe babandeetera tupuulinge kati kola kwe kumugamba nnyambaako ABC yaŋŋamba nkubuulire byonna nsobola obbikola naye nze sobola gumiikiriza kunkunamira n'agaana kati ng'akyusizza embeera nga nziramu nga bw'ayagala nga omuntu alina amusigula luli eri akalembereza nga kavuddewo ne mugamba naye okimanyi nti guno omulimu gwe gutubeezaawo oba ngamba nze nkubuulire kati ndi muntu mukulu toyina kunfuga nga mwana muto naye nsirika ne ngamba saagala kuddamu kunyiiga kukola nsobi ne mmuleka kati nange yabadde wiiki ewedde n'alwala ng'asesema nayimuka ekiro aba ayimuse nali manyi oba agenda wali eri mu bathroom n'agwa omulundi gumu n'abanga azirise kati koolo mu nnyumba nayinamu omuwala Julie mukwano gwange naŋŋamba naye mulongo ono omwana ali omukebezaako olubuto gweweesiba kusennyega simanya musujja biki nono omwana alabika ali lubuto nze nga sikimuteeberezaamu kuba nalwo edda mbalaga ekyokukola ti olubuto olufuna mu kaseera kano eitha omusajja ng'aliredde okubeera naawe oba ng'alina waakutadde oba waakutuusizza nga mmanyi tayinza kukola eyo ensobi omwana yaŋŋambye like ono mukwano gwange n'amukwata n'amugenda n'amutwala mu ddwaliro ku makya ennyo bamukebera bagenda omukebera nga kituufu olubuto omweru oli lugenda weza na myezi egya 2 mwesibako nnyo mubuuza ani nannyini lubuto sigenda sobola beera naawe ng'oli lubuto olaba ali okukola nga tolina lubuto tubadde sikamuguwa kati olwo nga weetisse naawe nsaasira nenjogera naye namulemeddeko nnyo naŋŋamba omuvubuka nannyini lubuto oba gwe yalinga ayita boyfriend we gwe yasooka gye yagendanga omuvubuka oyo nga mumanyi oli omumanyi Chaliwo wakuchetundu teyali chali wange naye back then yampangako interview naye YouTuber soko YouTuber yajaga nakuchazaako yankyazaako ate nga ajjawo enkolera kati nga buli lwajja onaabeerawo Katonda wange bifunga tonajja eno wange nga sinajja yajjangaawo ku mulimu nankyaza naye omuvubuka era nga bw'atyo yankyazaako emirundi gyali 3 ogwasooka era yali bw'atyo ng'ayimaayima ng'omulaba nati muba mukola interview bwe muti n'akyamuka n'ava mu kamera n'adda emabbali n'agikulekamu olumala ng'agamba naye mulongo ebyo byoyogera nze binkyankalanya muba mwogera bati ng'avaamu ng'ava mu kamera ng'agikulekamu era abalabanga interview zaffe n'oyo omwami nga bakirabanga ng'avaamu olwamala nanjatuyira mbu wetukola interview ye mukyankalanya naye nga simukutteeko teyakusaba kugwe nze yakomamu ebyo naawe mbu muyimisa biki naye oba eyo saagala kugendayo kati ogwokubiri okunkyaza yandekera kamera mbu mbeere mu nzekka kati nempulira netukesera nga bimmenya ngamba nze interview wanza yeyogerako nze biki mugamba waaye tukitebwa oba tosobola kukola interview naki nga YouTube ngali famous babana batandika simanyi oba atandika naye oyo Malevu Media ne ku TikTok kwali ye Malevu Media Malevu Media TikTok kwali YouTube
simanyi alabika atandika butandisi naye nga bamumanyi abamumanyi kali awo kayimayima ebyekisiru kayima speed kati bwe yakyamukanga ndowooza oba nazza ono mu mabbali n'amuteeka mu mmudu senga sikifaako kati nga nkwata essimu olw'ensonga nalina ennamba ye mukubire twogere mu buntu kati kumbe ono yamuweereza dda message naye ng'ono amubluetikinga yasemba omuddamu message yasembayo n'agamba omire akaweke n'ogaana tombuulira njina n'amugamba n'omugamba mbuffe waffe tuzaalira ku myaka 25 nkyalina emyaka 24 nenga azina voice note omu ze yamuddamu obula gwenze kankubuulira ebigambo bino nze siri willing kubeera na muntu nakugamba nenkugamba nga tugirira nenkuwa nesente nakuwa sente za piru ze nakuwa bazikozesa ki nakuwa sente z'okugula akaweke okitegeera kati gwe akaweke tewakamira nga gwolowooza ti kati ngaasa zino oli lubuto nze siirwedde wabula kuwasa ssaawa zino siirwedde kuwasa ssaawa zino ate ebyo bintu nabigamba ebbanga lyonna kubuulidde ate mpozi nekyala kyembadde sigambye nkubiddeko wano maama wange nimbimugambako ebintu ebyokungamba nangambye waffe tuzaalira ku myaka 25 okitegeera ate nze nkyalina emyaka 24 kyobulaba olubuto olubeerako question mark sisobola kumala gabukkiriza kingenza okugamba bwaba bagamba obulombolombo n'ennono bukola ki bubeera bwefollowing kati nze nyinza nti oba ku bulombolombo bw'abazadde bange ate nze nenekolera obwange olaba kijja sooka naawe okitunulemu sooka tukole okunoonyereza ate neba ne sisitawo ndowooza baa naye era neba naye ndowooza era bawandi mugambye muze tukola okunoonyereza okutuufu kuba naye so alinnya mu katebe nga ndaba ate nabigamba bino Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kati nze nabimugamba yamblockinga buli wamu. Yamblockinga ku TikTok ku direct call buli wamu. Naye nga amaze okulya muganda wange gwenzijja ewala okumutuusaawo. Yono ya yoyo ate simumanyi nno simumanyi kati Malevu simanyi kyanjagaza nzo okubanga bambi yakatandika butandika omwana yamulya omwana agamba yasookera ku ye yamuggyako n'embuzi naye tali lwaki yakublockinga ati namukubira mugamba tusinkane tuteese omuwala nze mukuwe ya namugamba akwata omuwala bagende mu kyalo ewa maama maama nga amanye nti sinza alina ki omwana kati atandise obulamu bwe mugamba toweetaaga kukwata kintu kyonna oba tokiyina nti simanya agenda kyala nedda gwe just jangu ojja omwana mu mikono gy'abazadde bange obeere naye nga bwe wamugamba kubambu yamusuubiza muwasa kyagala kubeera naye kati ono nga kyamanyi n'amampa ati gali sikola kino sikola kino amanyi agenda tandika obulamu bwe obufumbo kati omuwala omuvubuka nze kyeyandiyogedde nange bulungi at least ne tufuna engeri gye tuyinza okuva mu kino amblockinga omuwala amblockinga tamuddamu n'omala ye teyamublockinga but message bakoma kuziringa amugamba nti ye yamugamba amire ka after pill era ebiddako byonna anoonyeyo abalala bakubira katonda wange kwesi before media tugusenso ajje tukuneza okunoonya ku muvubuka ono tulabe kwesi before media tugusa ensonga tukyagenda nazo mu maaso
byaze bubi omwana muganda we yali musoko mita jjo wano Martha mwana muganda we yali agala kwa future nnungi tewota na mawulire sikwasitu bomumanyi gwe Malevo Media simuwuliranga nakona kasajja kali awo kampi kalina amalevu mangi wamujja kati nze okumulaba sibenatula mata gwokumulaba wamujja woyo Malevo yajja ku mulimu gwange ayina omuvubuka gwe yajja nayo ono eyeyita abaana ba boda ku TikTok kuba ye mumanyi kati bajjaawo ku mulimu gwange nga bayina nono omuwala gwe bayita Shadio wakaloboze yali akola ki nga bayina shoot ze ba shooting awo kati Malevu kwe kuŋŋamba ndi YouTuber sobola okumpa interview ng'oyogera then nga oyisaawo products zo gwayita omumanyi gwe mulundi ogusooka omulaba ne tukola program nampayo interview kati we nalaba nga acyamuka ebyo ebyekisiru mbw'avudde mu mbeera nandeka ku gundi nandeka ku seeti kwe kumwesonyiwa Martha oli otya kagundi kampeeko kagundi kanoka kati oyotena oli musajja wo tolina mumwegaana kubanga Martha gyebaleko oli bulungi tolina ttabu agenda nazinsindikirako tulina okuzeetaaga Martha olamu bulungi ogenda kubanga oyogera nnyo kituufu byatugambye ono bituufu oli lubuto omuwuliza tata w'omwana nanyini lubuto omuwulizaako nedda simuwuliza kulwaki musindikira mesagi naye tansirawo kulwaki yangamba mbu ewaabwe okuzaala batandikira ku myaka 25 mbuse olubuto si lulwe ate nze sirina musajja mulala gwenina okugjako ye wamusanga mwasisinkana mutya yajja ku mulimu ogwa muganda wange gyakolera yali azze kugjako ne interview ankwanira awo jakwana takuba kimanyi we yajjanga ono yaliwo yakwana ati yali afulumyemu nansaba enamba nemuwa enamba awo ne tutandika okwogera nga twogera ku WhatsApp twogera kati nangamba mbona agenda kumpasa ankolere ne business nange nenzikiriza ng'amanyi musajja oba ategeera kati olwa nengamba wansuubiza okumpasa n'okunkolera business newe mba nfunye olubuto tasobola kunjiwayo ate olwamugamba nti ndi lubuto nangamba katona tugeke ku lubuto yakulimbalimba atya gwe wagende wuwe magendanga mu lodge mama kyawagendangako ku mulimu tetwagenda wuwe just twagenda mu lodge yakujjaawo nakutwala mu lodge so olwo olunaku lwennyini lunaku lulala so nakutwala kati mukukutwala gwe wanawe ogudde mulaavu naye ezate yakukaka wagenda kyeyegalire kyapeninga emirundi ng'emeka mulodge mwagendayo emirundi ng'emeka twagendayo emirundi 2 gyokka olwo wamulimbanga otyo ono okuva wali ku mulimu obe waka kugenda mu lodge anti enaku ezimu waliwo olwabanga yagenze ku mulimu nga nze nsigadde ewaka kati nsobola ogenda nevaayo ng'obudde bukyali nansangayo ewaka okay so kati wamugamba nti ofunye olubuto wategeera otya nti ofunye olubuto ono ye yategeera nangamba olabika oli lubuto ne tugenda mu ddwaliro nemukwano gwe nankebeza nga ndi lubuto nemumukubira nemusindikira message ku WhatsApp nemusindikira n'akakebeza nangamba simanyi mbu
Biki ebyo byonsindikira nze ewaffe okuzaala tutandikira ku myaka 25 ate mulaba ng'asukka mu myaka 25 naye angamba mbuno alina emyaka 24. Kati gwe omukubirawo essimu agikwata? Tagikwata ate tanziramu. Kuva ddi kimaze ebbanga ki? Wiiki. Nga takyakuddamu? Wategerako ne sister we yamubulokinga? Otakubulokinganga? Teyambulokinga. Gezaako mukubirawo tulabe. So mwesimu amukubye tulabe oba anagikwata. Gwe wagikwata omugambe sister wange ngobe sina wakulaga gwe wanfunisa olubuto wansubiza okumpasa ewe omanyiyo? Nedda. Tomanyiyo? Kunda wange. Kwanza yali makola nga program ngakola atya? Ngayima ye muyime. Anabeeranga Yosefu? Ayima mangu ate tasobola kikontrolinga asitukirawo. Talabika bwe yakyamuka n'agamba kakole ki? Kakakanire musita wange naye Malevo ojja kumundaba kimafiya mukwano. Kabeere wano. We yayimayimanga? Ndowooza nalaba nti option kuba nze nali siryawo. Yamuteekako mbu wanandonire. Ye yali ne ku profile amala mugamba okujjayo. Njagala ki ereete ki? Era lu speaker wanandonire. Erinnya nyere kuyigiriza? Tewali. Izo musajja omwanga. Ali mulavo naye bagimuleseemu. Sente za piiru yazigulamu pampu. Naye jakiwulira. Nze Salongo esobola beera ne Martha ng'ali lubuto ebya ddala. Wanga takwata ssimu. Ennaku zino takyankwata okuva alina mugamba nti ndi lubuto. Yafuuka wano and another. Mpe ennamba ezo kumukubire kuba. Bugamba kibayo kwagamba obwo bakusikiza n'ogamba owaayo. Ate nga nagamba tolina kulya kitwe. Lw'okiridde mirapiiru. Ate yali abimanyi ono yali mwana. Nabimugamba. Yesooka. Yesooka. Enana bbiri. Mbadde nga nkola like nga mbeera free nabo bamanye embeera. Tisaawa yonna bakutikkira olubuto. Wayina okukola ki? Okutwala obuvunaanyizibwa. Nze sobola kwetikka ggwe na mwana wa Malevu noonya bbaawo nga bukyali. Otamulaba njira nkulekera Salongo akukuume paka mwana lwalijja. Omwami lwalijja. Sekyo? Ndono etakyakwata masimu. Ndono yakugamba bugambo kyo bakusikiza nogamba kamandi ne Malevu. Siyo yo Malevu. Ngaya wanvu yedde. Oli kumulamu. Singa nakkiriza n'atwala obuvunaanyizibwa respect abaagigwana. So Martha, esaaga takwata ssimu. Omuntu yakufunisa olubuto takwata ssimu. Ogenda kukola otya? Nanga simanyi kyo kyakuzzaako. Simanyi kyakuzzaako. Kuba kati saagala kudda mukyala. Wano Ndondri kye yali amukoledde kumugulira eno ssaawa ne pini. Yamugulira essaawa? Ne earring? Pozi ne bu apo bw'abadde ng'aleeta ng'akuwaayo ka apo aleeta bubiri. N'akwako kamu? Nalya apo. Nalya apo. Enkoko walya dda. Ati mulamu akwate essimu omukyala amukole ki? Ajjange waka nga naawe akusanga. Tajja ani Malevu. No. Nze saddamu mulaba kuba twalekera okukola ffenna interview ng'alaba mukyala we.
kati ono buli lwayagenda ngo baze bamuwanga ze yangulirako oba mula ye yamuwanga mula ye yakuwanga ondeetereko ng'aleetayo apo n'ampaala nze nga sifaayo mmanyi omuwala akoze eki alina boyfriend naye ekyokukola akimanyi era nayo tagenda kukwata kubanga tategedde nti oli yamukubira asaaga kati ogenda katereza kwana oyinza okubira kati ogenda kikola otya mugenda kuzzaako ki salongo mpa ku magezi kuba nze ndaba binsusseeko ono mwana mutaddemu sente zange ono mwana natandika omuyirawo omubiri ng'akyali mukyokwa ate nga nange nkyasoma ng'ogenda wokolayo n'omugulira ebitabo n'akola ki okutambuza chips ku kkubo nga ndi serious nga njagala at least mukwato mugaye bangu biwaka Hello. Hello wanje Ante kati nakugambye nti nafunye olubuto bangobye wakasiina wakudda abulamu Wanandonri. What wanandonri. Nze yamblockinze ono wakuba takwata kasitawulira eddoboozi lye ng'agijjako. Kama da bamutowe mukola. Bawanandonri. Naye maze okulya ebisobooza by'omwana omusanze embeerera. Anti babuuzizza bwe mutowe mukola. Bamutowe mukola. Samantha omuwulidde. Kati Martha tugenda kuzzaako ki? Kuzzaako ki? Kuba nze sobola beera nawe. Ono tali redde tulabirira ki? Lubuto. Ono ndwe neta natuka. Wagambye olubuto lwo olwagala nnyo ne bbaawo omwagala yagambye okukwasa kati oyo anaakwasiza wange nga takwata ssimu ng'akuggyako. Omukulu gyebaleko. Sebo gyebaleko. Kale sebo. Kakati wano nino omwana aze wane wange. Nga sister we amugobye waka. Mukumugobe waka agambye ali lubuto. Nga gwe boyfriend we gwe amufunisizza olubuto. Agamba akobe essimu zo tozikwata. Omwana ono agenda kukola atya? Atagambyeko ku gundi kuba Derek ba Eric abalala. Ba Derek ba Eric? Baba gambyeko kubanga simanyi butegwe boyinza tandika okukkiriza nti omuntu olubuto lulwo ng'ate leero wabanga oyo muwala eyo story wabula mpanvu simanyi nakumanya. Nonyumizaamu. Eyo story empanvu kyetaaga n'omuntu nga bemunyumiza mbiri kuba simanyi nakumanya. Omwana ono agagwa mujjako embuzi yali virgin. Ali oyo wabula bannaye. Twogere nga basajja. Mpulira ng'eddebo mukulu SBF. Twogere nga basajja omwana agamba wamufunisa olubuto gwe wamujjako embuzi olamala mujjako embuzi simu tokyazikwata sister we mu blockinga. Oyo omuwala kakati kankubuzeewo ekibuuzo kimu mukama wange. Oyo omuwala nga womulaba asobola okuba nga baddaye nga yenza namujjako embuzi nga namusanga ku myaka ezi. Ye wagamba. Nawulirako nange eyo bya story era ng'abisindika olunaku olumu wano ng'amaze okuŋŋamba eby'olubuto lwe ng'era abinsindikira musimago wanzijako ki. Towagisangako? Oyo sagisangako oyo omwana njagala nkugamba ebigambo bino. Oyo omwana nga asobola ove wange kuba nze n'omundi gwe yasooka okujja ewange yajja nga womanyi nti nooba kuba nze nasasooka namanya nti tulina mu relationship. Mbizuula luvannyuma omulundi ogwasooka yajja ewange agenda atuuka ewange aŋŋambaze kola bintu birala yatuuka ewakati n'akola bintu birala nga womanyi omubiri omusajja ng'okola bulungi okitegeera ensonga ne zifuuka ndala. So mukujjawo yali azze kukola ki?
kati before njagala nkugamba ekintu kino kuba nawudedde eddoboozi liryo kubanga nkumanyi omwana oyo ajja ewange buli mutwalo giri emeka giri 3,000 ebiri 10 n'omutwalo 3,000 oyo omwana ajja ewange kubanze mu kusooka okumumiitinga bino byali ebintu bya TikTok era nga webyali simanyi oba ye abingambye byonna kakati asooka ajja ewange mu kujja ewange atuuka ewange ngamba azze kundabako tubeerekawo tunyumyemuko kiki ne ngamba ize tewali kusiba nga atuuka ewaka nga mugamba nti asidizizaawo TV yawo kola ki gwe enjoyinga life yo nze kankole ki nze kanzire ebbali omwana we yatuuka okuteekamu gundi yatuuka okuteekamu firimu mu kifo ky'oteekamu firimu oba ziwandigambye nti omuntu agenda alaba aseke kiki nagenda owuli omwana ateekamu bulavu story kuba jjukira bulavu story biki firimu ezo zibeerawo ewaka kati ne ngamba ati nakyo kino nkyogera mu mutima nga atatadde mu love story kijja kitya ne ngamba owa ekyeka zaakola ki zaalaba n'alaba firimu munnange omwana atandika okulaba firimu ebanga natera okuggwayo ensonga zifuuka ndala ng'era omuntu omukulu omwana yayimuka ava waatudde ansemberera sokoleke mu kujjeewo gwe wamulagirireewo kuba yali tamanyiiwo yali tamanyiiyo ng'era omuntu kuba omuntu agambye nti njagala kukola ki tujja kulabako kiki tunyumyemu nga woomanyi nze nno munnaye nga ndowooza nti ebintu bigenda bba byangu nti oba ekola ki jangu bwe yajja ze ensonga ezaakola ki kati omwana ono namba yo yagifuna atya kubanga sisuubira nti nno yagijja mu simu ya sisita we natukubira no enamba kati sibifa enamba zaffe zibeerako ku gundi zibeerako ku bbayo kubanga nze mbeera ku TikTok oba nkugambe nti ndi TikTok namba yange kuba yekola ki ebeerako era kwezire namba zange 2 yagambye walekola ku sisita we sisita kasafulumamu gwe n'omusaba ennamba y'essimu anti kati kangambe ebigambo bino abaana bawala obalaba ye kasita azuula nti ensonga ezze yaaba alina okuzannya omuzannyo gwonna nga ku defendinga side ye byaga bituufu si bituufu era kwata omulumiriza jangu wanendo bwoti kubanga ye ebintu byangamba birala gwe byongamba birala so byaga bituufu byagala si bituufu sigendangako wakaawe simanyi ne bwe bafaanana kati olubuto nalukufunisizaawa wantwala mu lodge lwaki weewunza enamba yewagijjawa enamba ye yansaba eyange then n'atandika okunsindikiranga message ku WhatsApp tukole bwe tuti okugenda mu lodge kisoboka okuba nga olubuto we yalufunira naye time kuba itasobola kugamba nti nagenda ewe ne bwenti okitegeera sokoleke soko totulimba wagendako ewo wena otekamu firimu za gundi za love story sigendangako wakaawe simanyiwo ate tezo firimu zewateekamu zagambe ne firimu sizirabangako kati oyo omwana kati olubuto kati ekyo kyenkugamba ayinza n'okuba yeerabidde n'olunaku lwe yajja ewange kubanga nkugamba ebigambo bino ayogera ne gundi okitegeera oyo omwana omuwala omulaba simuba muganda we kino akimanyi oyo omwana alina n'essimu 2 waba agenda kumiitinga ajja n'essimu eyo erimu ennamba ye oba wagenda ewantu walla agenda n'essimu endala oyo omwana nze namufolowingako ebyaddala okitegeera kati mubadde muri relationship oba just byakira relationship tewali nnyo relationship yali ebondinga just kikinga woomanyi naye ate ensonga nagenda okulaba ng'ensonga zinanyulekize ayina ono abeera noono era nze yatuuka n'okungamba ebyo ebigambo bye nze simanyanga nina olubuto biki era namugamba nemugamba obuuzizako ku basajja bo bba abalala bobadde ngobeera nabo omwana gwamujjako virginity ye ani kati olaba mukama wange omukazi ye ensonga bwe ziba nga zigize nga zisajjuse mu ngeri yonna ye alwana okulaba ng'omuzannyi aguzannya akola ki so oleke Martha ono yakujjako virginity
amazima seebakangako na musajja mulala okujjako ye. Tetwagala otulimbe. Sirimba njogera amazima. Kati bamuyita nkozi? Malevu linnya ettuufu. Ye agamba teyeebakangako na musajja mulala yenna okujjako ggwe. Oyo omuwala akulimba omukazi kasita amala osula nti omuzannyo gwe gukyusizza ye gwalaba asobola okubaamuko oba asobola okukola bwati oba asobola ofaayo gwalemezaamu nga kijja kiti oyo ate abasajja balala bayina. Musajja kyo gwe wali ondabyeko naye okujjako gwe. Kati ate kati oba ojja nga ogenda ku meeting osobola okujja n'omusajja omulala. Yakwatirako wali onkutteko nga wali wankubidde ku simu nga nziseewo. Mukwate essimu ye mu WhatsApp munyigemu ekigambo laavu. Ebyemana tulabegira walya? Okulya kukubaawo. Si gumu ate yaliira ddala n'anoza. Okulya kukubaawo naye era n'ensonga zibaawo omanya omuntu olubuto oluba luzise osobola omumanya. Ampuliza voice note ng'omugamba kasaaga nti ali lubuto nonga muga nti mmwe wammwe temuzayira ku myaka 24. Simamuzayira ku myaka 25. Babimugambako? Eyo ku voice note nagisindikako siso ajeegaana. Nagisindikako. Naye nagisindika nga ndaba nfuukidde ki? Kati lwaki wagisindika ng'okimanyi nti sigwa walumpa? Ati kakati nabikunnyonnyola before nali nkubikugamba nga tobiwuli. Eno esawa gy'ayambadde ani agimugula earring? Eyo bibaawo okukolera nga womanyi ng'omusajja ogiraagira n'owaayo gwo bw'owaddeyo kiki. Ekitegeeza talina musajja mulala gwe gwalina. Nkugambye alina omuntu omulala tasobola kati waliwo n'ebintu ebirala by'alina nga tazze nabyo nga tasobola kuba nabyo n'agamba nti oba nga tasobola bigamba nti bino oba bino naye ng'abiyina. Nga bintu ki? Ne ssente enkalu. Kati ze simanyi na ssaawa kika ki gy'alimu ssaawa zino. Essaawa gy'alimu agabe gwagimugulira ne earring gwazimuwa zimu. Anti kituufu nange nna bye namugulira naye simanyi oba bye namugulira byalimu ssaawa zino. Okay, kati ekyebuuzibwa bino olubuto lwani gwobulo. Kati tugenda kukola bwe tuti. Kati ninyo mu kubeera nga wamulya wayambala. Gundi preparation yaliwo naye twakozesa gundi with the domicile. Kati kitegeeza tomufunisa. Era nze namugambira nawo ne mugamba buuza ku basajja abalala. Kati bino bino nga tonnababyogera mbongwegayiridde mukwano ntaasa okubirako ko ne ku basajja abalala bobadde nabo bobadde obira nabo byogereko nabo bagambeko nti oli lubuto tusooke tulabe kubanga kati olaba ati nze kakati osooka okukubira nze ate osooka okabirira nze hawushuwayo nti yenze nga ate okimanyi olina abasajja abalala era nze ngenda labira biki bye simanyi nalabira biki bye simanyi asooka okubyeko ne ku basajja bo sooka olabe bw'onaamala okwogera nabo nja kukuddira. Yagamba talina basajja abalala mukuwe. Kati nze mbadde ngamba bwenti nze era ze kinayagala mugamba lwakuba nti nga omanyi abadde akyali nnyo ku supiidi nga nze mpulira binnyiza bunyiza. Oyo omuwala sofa olwaleero kuba nnyinza okugamba nti n'olubuto si lwange ki naye nnyinza obutabanya 100%. Naye ate era sisobola kuba 100% nenzikiriza nti yenze ng'ate nina abalala bemmanyiiko. Bano wabamanyi otya? Anti kati mbamanya nti essimu ye bwe mu meeting essimu ye ngikwatako yadde ye abatamanyi. Okitegeera? Avuddeko Malevu. Gwe Malevu. Byayogera tebikwatagana mbadde njagala omuntu. Kanziramu mukulu. Simanyi lwaki avuddeko. Byayogeddwa biwulidde mulamu wo. Ndowooza bituufu. Mulimu ebituufu 2-3. Naye byonna tabikkiriza. Ebituufu bye biruwa? Akkiriza nti yamugulira essaawa biki byebyo. Naye omwana yali mbeerera agamba teyali mbeerera. Okakasa nti yali mbeerera ebyo. Nsinza mmanya kuba sinze musajja. Naye omuntu oba omwebaseeko nga toyambadde oba osuubira kitalina kubeerawo mbu si lwange kuba tamukwatirangako mu bwenzi. Simu ye ng'evuddeko beezikidde.
Labika ajujjeeko. Kati ozzaako kikuba obadde tetumaze eyo simu evuddeko natutunamalayo ozzaako ki Salongo Musaasire mpulira nkooyi. Kati Martha mpulira nkooyi oyo omugoba ngamba tambulodde mu kyalo nze nnyinza okwekola ekintu nze simanyi kubaza advice gyensooka okubawa oba gyensooka omumuwa tajjaamu olubuto ekyo kyemba musembayo okulowoozaako ekyolubuto dujjamu era naye tayagala era nange sisobola bikola kuba abaako kyatuuseeko nze abaavunaanyizibwa mikeesi naye ewange sisobola mukuma ng'ali lubuto mba sisobola kwetikka buvunaanyizibwa bwa mukazi ali lubuto nange mukazi wattu bansaasire buli kimu kimukoledde oyo omwana ne zino enviiri ziri ku mutwe yazinsiba amanye enviiri zonna nenze yamuteekamu ssente omuyigiriza enviiri bizinesi ne bagisuula ng'alaga nti talirwedde kukola Malevu azze mu bulamu bwe recently muyingiza mu bizinesi yange njagala ngimuteekemu agipike singa abadde mukoze tiwana akwasaganya ono namukolako no ogamba nti katutobe kuba akola naye olaba abadde alebera nga teyeetisse kati olwo okwetikka kyekintiisa nti ajja beeraawo nga nze mukozi we sinze taata w'olubuto obwo obuvunaanyizibwa sigenda bwetikka yali mutono nga bw'olaba gyakaddako ogwo omubiri gwonna n'okulabika obulungi nze abadde ayiwawo omubiri at least nze nga nevaako okwerabirira abaganda bange babeere obulungi bensooka olowoozaako naye bwatyo bwasaze wandaga njagala bba wange era nze yaŋŋambye okumpasa era kati ndowooza okirabe naye kati ate byazizzaako simanyi tekyakuzzaako muli owulira omukyalo era Salongo Martha ngenda mmuta kyonna ekinaamutuukako mukama yamanyi nze kati ekisa nkijjeewo Martha kati omusajja ono agambye gwe wamukubira kennyini essimu agijja kubbayo nedda sijjangako simu kubbayo ne tiktok y'omusajja oyo yagiraba luvannyuma nga batandise relationship ng'olwedde beeyagala naye teyamukwananga tiktoka yamukwana live ng'amuggyeko ennamba ate sikiwakana kuba nange nakirabako oluvubuka mbu n'ogenda ewuwe nagamba firimu ziizo n'ofunamu bulavu story n'oteekamu mu ddeeke ondaniko okweyokya kyalinga agamba ono ye yateeka oli mu mood gy'oli transport yamusindikira waakyo ogenda omulaba yasinga ne transport yansindikira transport mulwagi gemagenda mujali yaawa yakyongerawo obuzibu simu ye ayinza obagijja omanyi nti ayinza obagijjako bujja bwatyo bwabeera Malevu nze namukubira yasemba okunteeka mu blacklist yaŋŋamba ekintu kimu wanaazaala tunaakola DNA bwatyo najjako kakati obuzibu bwenfunye buli bumu essimu yange ebadde weddeko omuliro ate kati eri ku kyaja ate neezikirire kuba ate terina muliro ewankubiridde kati ebadde weddeko omuliro kyawo gikubyeko awo bandisindikidde message wano nti okubyeko nga teriiko kati tugenda tutakuba ono omwana sisawe amugobye mu kumugoba yo omwana akakasaho olubuto olulwo kati tugenda kukola bwe tuti tugenda sooka twogeremuko ne sister mu nsonga zino esaa zino oliruddawa nze esawa zino ndi mu kibuga sister agamba wamubulokinga n'essimu agindaze ng'essimu wagibulokinga lwaki yakubulokinga nga mugamba ku by'olubuto nga mugamba mukyala we atwale obuvunaanyizibwa agenda amusabe mu kyalo direct batandiko beera bonna kuba communication yonna eraga nti yali asazeewo mbu agenda muwasa kati wamugamba byakissebo nga tolirwedde kuwasa mukyalawo anti kati tugende empola byonna bino weebiri tukkirize nti weebiri
naye tukkirize nti tewali 100% assuring nti yenze nanyini ki lwaki wamblocking anti ekyokublockinga kisobeerawo kubanga nange wali onkubira nnyo amasimu nga kinsuseeko kati wakakiraba nti wali osuubira kyokulya omuntu nga toyambadde singa wali tonnabeera lwedde kubeera taata wa mwana lwaki omwana tewamugamba kubona omwana muto ku ggwe era nawe wakiraba gwe yamusookerako ebyo byonna byoyogera byakwekaza musajja ggwe nze sikulinaako buzibu kwata omwana beera naye wanaamala ozzaala n'okebera omwana ng'olubuto omwana siwo then awe tunaalabira ekiddako naye pa moment ye gwe boyfriend we gwe mbadde mmanyi ebbanga lyonna ate we tunalabira ekiddako kati ate we tukebera nga si wange kati nze awo ani ansasula kati ate ono wabeera naye paka ne bazalamu nga wo ogenda musasula otya gwe awo nze nja kufayininga kati tukole bwe nange nja kufayininga tukole bwe tuti kyobola bazinabadde mbagambye banna ensonga zino mpanvu kyetaagisa ndowooza na lunaku lulamba nga n'omuntu omulaba n'obimunnyonnyola bunnyonnyozi omwana oyo omulaba olwaleero nkugamba ebigambo bino bw'ogamba nga bw'ogamba sister nti bwe kiri oli 100% sure era ogamba ojja fayininga but how am I sure nti n'ogenda fayininga but me if they omwana kasitama lozala ne bagenda ne tukebera DNA ng'omwana wange means nina otwala omwana means I have to pay okutwala omuki kati ng'ani agenda obeera ne mukazi wo paka ng'azadde omwana anti kati kyetusaba sister kyetusaba mu ngeri emu oba endala osaba ki kyetusaba omwana agira asigalako ewaka naye nkubuulire malevu sookoleke omuntu gw'osaba kulala n'omuntu ono wamubulokinga kati tugeze omwana abadde mulwadde ennaku zino tugeze betazira emitwalo 2 oba 5 gy'omutwala mu ddwaliro baba bagenda kikola batya anti kakati tutambule bwe tuti nti luli mu mbeera namubulokinga oba we namubulokingira kituufu namubulokinga naye mu mbeera we namubulokingira tukkirize nti waaliwo pressure ekoze eki eteereddwawo olowooza okubulokinga omuntu kisobola okugyawo pressure anti kibadde kisobola kugyawo pressure oluusi naye ate at least omuntu oyinza oba okufunamuko kale kwegamba mu mbeera yo n'omuntu oyinza okufunamuko obudde obukola ki obudde obulowooza kati essaawa zino tuli mu kwogera ensonga zino kati ziyingiddemu like omuntu omulala alinga atabaganye ki ensonga kati eŋŋamba kati kitegeeza nti ebintu bino bisobola okukola ki bisobola okuteera ekyokublockinga omuntu kisobola okuggwawo ate kyobutakwata simu zoono omwana ndabika mu simu ye yakuteekako one and only kuliko n'obutima naye tokwata simu ze newagikubaddamu anti kati nza sokuba nga yanteekako one and only naye ate nga kuliko mulimu n'abalala be yali yakiteekako one and only naye nga ayinza okuba Brad olaba tuve mu byekito nsubire osuusa emyaka 18 nabiri oyinza okuba ogasuusa ebyo byolimu bya kito bya buno obwana mu myaka 14 buno obuvubuka obuto ate obutalabye nako kati gwolabyeko ebyo byolimu reasoning capacity like ebintu bya reasoning byakyana kito funa akadde kubesimu byonna byayogera alabikabeera ku live zamme muteeseganye ezo tesana ono mukulu we abeere naye ng'ali lubuto nenga owaayo obulungi Saalongo sigenda abeera n'omuwala bw'aba amanyi taata w'omwana ano n'omuwala ojja kundaba kimafiya ono omwana oyinza okuba tewanabako nabakyazaako ku puroguramu yange mu bakyazaako ono omwana yali ali virgin yali mwana muto ng'akyali virgin nga fala kati oba gwe wamusookerako basiga wamusookerako ye omwana akakasa olubuto lulwo mukubeera nga lulwo luyinza n'okuba kade nga wagaa nti si lulwo naye muba nga muli bantu 3 oba 4 wana abakazi era oba olina etteeka lyokukwata olina olabirira olubuto kati awo kisayira amagezi tuve muono folofoto tesimanyanga ate yalina abalala yasevyako kino simanga yalina abalala y'omwana gamba gwe wamusookerako tayegattako na musajja mulala yenna okujjako gwe olowooza lwaki yeesibye ku gwe ate ekyo SB4 aba
ekyo kibeerawo byoyogera byonna mbikkiriza era bituufu era Mungu atusase tubitambulireko naye ekyo kibeerawo still kubanga tusobola buusa maaso omukazi wo wabanga mwenzi ng'omumanyi mwenzi osobola kibuusa amaaso nti nno si mwenzi basi tugeze nti mukyala wange mwenzi newe mubanga mukute n'abasajja 10 nangamba ali lubuto nangamba lulwo nteekwa mu mateeka mu ssemateeka nina okulabirira olubuto olwo mpaka kale waluzaala ne mutwala ku DNA namanya nti oyo mwana si wange naye nga mba nina okumulabirira ikasangamba nti kasamba nga mukyala wange nga mwebakako okitegeera kasitojjamu empale newebeka mu blanketi n'omuwala nga temugenze kusaba oba kumanyagana ekiddako nawe oba okimanyi awagambira nti munnange ndiro sasa nalaga nti ndi mulwadde wa sirimu naga nti gwa munsiiga era oba oyina okukoshoningibwa wamwebakako okitegeera ya kati oyina kugiranga musajja omanye nti nno kuba yagamba tisobola kujjamu lubuto ate nana sikiwagira kujjamu lubuto nange sikiwagira kati kiza nti ogenda kufuuka taata ate taata yenna yenna olina okutwala obuvunaanyizibwa kati ekyo kyo nga mmaze okukikkiriza singa ensonga zituuka ekiseera ne zidda nga sibu nga DNA etendaga nti kati kola bwoti oyogera nange kwata omwana onobeera naye newoomugulira amazzi g'ekikumi amasibe mu kaveera wandiika wazaala omwana ntwala ku DNA nga omwana nga si wuwo nze ngendo osasula nga anti kati gwagenda osasula kati ekyo eyo that is one point naye kati ekirala lwaki omwana oyo tagize nga abeera ewakaawo wabadde nga nze nteekayo zentaddeyo ate bababulooki nga nesimu tozikwata wabatuukidde okunnoonya wababulookinga nesimu tozikwata kati ate oŋŋamba otya nti nno wono osobola obbaweereza obuyambi gwebeera n'omwana newaba nga ayagala mazzi ga nusu 10 nga batunda ku dduuka basiba mu kaveera k'ekicumbi funa kitabo kyo gweowandiike buli kimu wazaala omwana sente za DNA enze ngendo zitoola tumukwate ku DNA waabanga si wuwo nze ngendo okompasatinga ebyo byonna oba owandiise ekituufu kyo kati ensonga eyo kansooka eyo ngirowoozeemu anti ogirowooza naye nga ye ali wakubage bamugobyeyo waka yona gatakisobola kuba naye mbadde nsaba basooke babeere okkennaku nga 2 ate ogenda ne sisita we mulamu wo mulamu wange ogamba ki Malevu nze mbadde nsaba basooke babeereyo okkennaku 2 nga 3 waka nga bwenkirowoozaamu nga bwenjiya bwekitandikira negwe olaba kiki ekyetaagisa okulowoozaamu gamba nga bw'otetenkanya ow'omuteeka kuba siraba kyakulowoozaamu olwedde ekituufu okimanyi ate tokitegedde lwaleero omwana amuwa olubuto nze tontikka buvunaanyizibwa bwo Malevu ate njagala zino ensonga ziggwe mu bulungi kuba oba ozadde mu sisita wange omwana aba atugatta nga baaluganda saagala ate nkole ekintu ekibi ate wejjuse anti kati awo wensabira nti asooka abeereyo kennaku nga 2-3 nga wegiya wano ekiddako bw'otatubuulira munaku 2-3 ekiddako kati wembasi babuulidde beni awo awo tuba tunyiga pensa ddala kuba nze wendi omusajja okyamwagala kati wona omusajja okyamwagala yogera naye mugambe nnyo kyosinziirako nti omwagala nnyo yakukolera mwite erinnya mugambe nkwagala tondekawo kubanga muganda nga tayagala beera nange
Muita muntu kasinga omwagala. Kubanga tunonya n'abatwagala nga tetubalina era yo yasoneko. Wanje? Ntinze nkyakwagala simanyi oba gonjagala. Ngenda kuddamu kuba essimu. Ngenda kuddamu kuba essimu. Ngotinkane hani mbadde manyi byogenda omuyita. Amuyita hani. Njazi kueleza message nga musindikira akaba. Notuweereza kyakyo. Oinako data ati zibiri ku simu yoyera. Kati wabisangulako eri naawe. Sokoleki. Omwana mugambe nti nkwagala. Ezo message ogozi forwarding. Amugambe sokozi kuba bwe bukakafu bwe tusinga okubeera nabo. Isimerwa. Toina data. Hani teyako. Bajazi sangula mukugala mela yadde obujulizi n'akamu. Ogaga nga nti munange nkwagala. Agambye nja kukubira. Takozeemu nako biri bye yakuddanga mu byoga. Agenda kuwasa? Anti namugamba nti nayiga ebyenviiri. Nangamba ajja kunterawo saluuni. Ampasa tugende n'ewaka. Konze tewali buzibu. Neto tusozo bire bendanso okweyama ngenda kusasula. Tujja kuzala kadanga kakamanda obanga kawo yali agala okukwasa. Tuswalirawo. Tuwalaba okufuna olubuto amangu wako wasiza amangwe nga olwawo oyinza omufiirwa. Anyway, kwa SB Media tugusa ensonga. Abooluganda bano bakoze batya? Abooluganda bano mbamanyi twakyazaako kulwana eno. Naye bizibu bannaye. Mwatukyaza bambi Salongo waliwo n'omwami bamuyita Aluna abeera UK. Yampa ssente. Nangamba mbu weebale nakulabye ku story ya SB4. Weebale kubeererawo baganda bo yampa emitwalo 5. Soko njoki. Yazimpa ddawo envangano nga zikyali awo. Wali njokyezaayo kale ekyebiri. Nampa bambire mugamba. Yampa ssente ne neewuunya. Yampa emitwalo 5. Aluna aterobeerako ku live zo. Like temanyi wanalaba naye yaŋŋamba mbu tonjogerako naye maama tekyebeere. Kati mwogerezeganya naye? Tetwogera yampa ssente. Naawula. Siddangamu muwuliza. Just yali ndowooza. Anyway, abala program ya Treasure ono abasinga abantu bagitegeera ne balaba obulumi bwe balina ku sister wo. Olaba sister wo muteka mu kkubo ndi okubeera nga abeera mukyala mukozi. Era nze njabeeramu mu comment section mumpa amagezi nkole ntya in case ono omusajja agaanye okukkiriza olubuto n'okubeera n'omuwala. Nze nganze omuntu nina obusobozi obulabirira omuntu nga ye nange okwerabirira ninayo n'omulala ate nina n'obuvunanyizibwa bw'abazadde baffe. Kati wenneetikka obuvunanyizibwa ate n'abaana be bali mu ffuna amazima gali nti sijja kukulankulana. Njabeeramu ebyo byokka paka ddi nze ndibeerako ddi nga nze. Siri single mother naye obulamu bwe bantaddemu ndi ng'eyazaala edda. Anyway, comment sections. Mu comment section mwe twesanga. Omwana onakikoza atya, onakikoza atya. Onagamba mulenzi akyamwagala, omulenzi n'essimu tazikwata, obuto alwegaanyi. Amwayiriza nga weena abasajja abalala kwegamba ye alaga nti tali ready kubeera na muwala. Love bweto weebeera. Salongo nsapa nzikirize nteko ne ba viewers bo bampagire. Kyakuba akalango. Ba viewers baffe aba SB4 Media mbadde nsaba mumpagire nina products ntunda skin care gwayagala okulabika obulungi oyagala kweruka ng'ofaanagana. Nina products nga Manpower products mwabagamba nti waggwamu amaanyi tokyasituka okubakamu kankoko ogonderera oliawo toyina appetite wakozesako akasabbuuni bbanga ddene n'oggwamu amaanyi precious kali ulcers oli musajja mukulu kulidde emyaka amaanyi ne geesala ezo products nzina ate nga ziri nakyo ng'osobola okudda engulu n'otambuza emirimu gyaffe. Then tulina buno obukolerawo oyinayo shuwa ddiru gy'olaga naye ng'ate weetaaga kali kasupalubalula
omuntu ng'osobola osula nga omukala kati ekiro kiramba ng'ate kalwamu mubiri naye nga katandikiddewo ne bw'oba oyina ennyonyogezo ennyingi ne bw'oba bukyobaawo towangalangako ddakiika zisukka 3 nga kasobola okuzza engulu. Webiri gwagamba oyina ka size katono keveera olw'akasabbuuni oba natural oli small tuyina eddagala lisobola okuwa n'ozimbamu ate n'owambuwamu kuba kyekitiibwa kyo. Tuyina eddagala lya white gain gwa katono nnyo ng'oyagala gejjamu agala okukola amabina ipsi n'entumbwe agala osala omugejjo ng'oyitiridde obunene naawe agamba nti nze njagala sala upper body just waggulu wokka products weeziri. Ennamba yange eri 0709 nkaaga 57 55 0709 nkaaga 57 55. Kola deliveries mu nsi zonna ate nga ne wano nkola deliveries. Location ndi Kyengera awali ATM ya Centenary opposite ne Toto. Okay. Mumuwagire bambi mumuwagire naye nga byebyo story eno agirabye tuwe ku magezi ndakubanga akikola atya nze muzukulu wa Kabajja banafa barumfai batutekamu akasente apo eno nungi nnyo gwe asindika akasente wa mu nsi z'ebweru nga sente zisindika mu Uganda. Downloading olunaku olwaleero kozesa promo code SB4 ubere nga tofuna kwa percentage kasente posindika bajese Remfai. Pastor Albert Twina akujjukiza na kuzimeza 17 guno mwezi gwennyini tugenda ku Hockey Grounds muje tusabe tusinze ekivulu bakitumi Ayama Wanda worship concert. So abayita bambe muje Pastor Albert Twina kuyimbidde obuyimba bungi nnyo abayise era muje tugende tusinze last year twaliyo nakuguno omwaka abayita muje Mukama bakoledde byamagero tugenda bali ku Hockey Grounds erugogo okuyingira emitwalo 2 5 n'emmeza ya bukande 2 nakuzomeza nga 17 bannaffe aba Zulu Tours and Travel bali awo Kyengera ku kizimbe kya Kyengera Mall shop number 20 omwiro ogusooka bakuyamba kukwera nga kufuna visa oba bakugera ku paperwork tebagaba visa ne bakwera ku paperwork kusobozesa okufuna visa we ayina appointment naye ng'eruddewo okutuuka batuukire balinga gye bakikolamu appointment bazisembezaako bagwera ku ndagamuntu permit driving permit balina emotoka zipangisibwa ne airport pickups bazikola babayise ba Azul Tours and Travel basangibwa mu Kyengera. Watuusa ennaku 2 nga omukulu notabaku tamuddamu mukubira tusa ennaku nga 2 takubye tutaba ekiddako nenga mu comment section mutuwa ku magezi bakikoze batya nze nganze tamujjamu olubuto era tugenda kufuuka maama alibadde okufuuka maama Chala Malevu media naye amanya amatuufu yaani naawe bakubuuza mwami wo yaani ti ye Malevu namuga ate yali aganye okumbuulira ng'agamba embitegeera ajjukira mumanyi n'akwekereza kati oli yamala mwegaana ate n'aŋŋamba tinjogere naye mugamba yaani ye Malevu oli gwe wali okolanga naye tamanyi na mwana wa kikaaki amanyi Malevu. Wamalo teyakwana obere bulungi mweraba Malevu yakyekola. Pastor Twina Habati akutuusako Ayama Wanda Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukowola omwoyo awerekeddwa kabasinzi okuva ebweru w'eggwanga ng'emmeme enkululi n'abasinzi abalala nkumulitu okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist baako Kibati Tours and Travel destined for greatness katino nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wanda Worship Concert ne Pastor Twina Habati.